If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Omanyi Omuganda alina olugero nti gy'okoma okuluma aluma ensubi omala n'olumamu olukaawa. Mutabani wa Nakyemalira musibira mu bbwa General Muhoozi Kainerugaba bukyaluma nsubi yalumyemu Kahindo Otafiire. Kakati bassebo ne bannyabo wenzijidde ku mpewo baweereza nga kiraga nti General Muhoozi Kainerugaba alumbye Kahindo Otafiire n'amuwambako ettaka lye eriri ebukaya West Village nga balina enkaayana ezaabwe ez'omunda nga bwe muzze muzimanya kyonna ekibakaayanya tujja kukituuka ku ntikko. Bassebo ne bannyabo Muhoozi abayitamu nga musisi Kati n'ejjoogo lye. Gavumenti ya kitaawe ayina ndowooza kirulisiti ye ayina be yali yeewerera nti Katonda weewaawo atuula entebe omutono bw'alinkwasa ku buyinza njabba jjojobya. Wabula Kahindo Otafiire amufuukidde olusubi olukaawa kaakati ayungudde naye n'ayungula bakweraga maanyi anaafa ffe gwe tunaaziika wulira. General Muhoozi Kainerugaba alumiriza musajja mukulu General Kahindo Otafiire nti mu bubbi akwata kisooka mu basajja kitaawe be yalwana nabo era ye nti ayagala kumuggyako ebintu bya gavumenti. Simanyi yo oba byabitwalewa oba bino bye bagamba nti kati kugira ki oba saakaasa ono yenna waaki. Njeru stock farm eriko factory ekola liquid nitrogen. Liquid nitrogen weewaawo simanyi nitrogen kukizza mu Luganda kye kirungo ekisobola okutereka ekintu kyonna okumala emyaka n'emyaka nga tekyonoonese. Nga bw'onaagamba nti otadde ekintu kyo mu fridge n'oteekako amasannyalaze fridge n'ennyogoza ekintu n'ojja omwezi ogujja n'okisanga. Kati liquid nitrogen alina obusobozi ewali amasannyalaze ne we gatali okumuterekamu ekintu ne kinyogoga ne kimala emyaka ebyeya n'ebyasa nga tekyonoonese. Naye kati eno baterekayo ki ekyo kye balwanira. Bassebo ne bannyabo Njeru stock farm eno okusobola okugitegeera ojja kugisanga mu Bukaya Village Njeru Municipality Buyikwe District ng'era eno yeetereka ensigo ennongooseemu bannasayansi ze bakozesa okusobola okutumbula omutindo gw'ebisolo. Weewaawo gamba enkwaso ze bakozesa okola artificial insemination eri abalunzi okusobola okufuna breeds ennungi n'okwongeza ku production ey'amata. Kaakati ekijja okubalwanya n'okwetta nga nakati buli omu ayungudde buli omu afiirawo yeetaaga control ya liquid nitrogen saako n'ettaka lino okubanga li highly valued naye osobola okwebuuza nti bano nga balwanagana ettaka lyabwe oba lyammwe bannansi abasirise. Kakati tuula nkubuulire mukanyizza kusirika abasajja balwanira bintu byammwe. Njeru stock farm eno kanjikuwa ebyafaayo byayo. Balamusizaako nnyo bannansi bassebo ne bannyabo muliyo mutya mugyebaleko gyonna gye mwakakola ku lunaku olwaleero. Mbaaniriza nnyo wano ku Media Choice Africa yenze kankaka Emmanuel Peter. Bassebo ne bannyabo kissa kinegula kitokota si kisaanikire mu gavumenti ya Nakyemalira Namukadde Yoweri Kaguta Museveni nga ssaawa eno musajja mukulu gy'akomye okukaddiwa n'alemera mu buyinza gavumenti emutabuseeko. Sawa yakweraga lyanyi wowulira wavuga amasasi olunaku olwaleero abaagala okubanga be bakwata obuyinza abakyerowoozaako nti saawa eno kati bamusinga era babwetaaga bagenda kuba beekuba masasi mu kwagala okweraga eryanyi. Omanyi Omuganda alina olugero nti gy'okoma okuluma aluma ensubi omala n'olumamu olukaawa. Mutabani wa Nakyemalira musibira mu bbwa General Muhoozi Kainerugaba bukyaluma nsubi yalumyemu Kahindo Otafiire. Kakati bassebo ne bannyabo wenzijidde ku mpewo baweereza nga kiraga nti General Muhoozi Kainerugaba alumbye Kahindo Otafiire n'amuwambako ettaka lye eriri ebukaya West Village nga balina enkaayana ezaabwe ez'omunda nga bwe muzze muzimanya kyonna ekibakaayanya tujja kukituuka ku ntikko. Bassebo ne bannyabo amawulire googerwa nti General Muhoozi Kainerugaba
akutte abasirikale abakambwe aba SFC n'abawa ebiragiro bagende bagobe Kahindo Otafiire ku ttaka erisangibwa Njeru. Lino lyamulumiriza nti Nebaliwamba ayina oddikomyawo. Kyokka ate ekiri munda nti ne Kahindo Otafiire mu Ministry ya Internal Affairs ayina ddiiru gye yalemesa Muhoozi mu kampuni ye gye yawandiisa lokale gye baali bafunidde ddiiru bwe ssente bwe zimala okuyitamu n'azikwata. Kakati ssaawa eno yakweraga lyanyi namukadde weewaawo takyasobola. Omuganda alugera nti owaayo ebibimba bikka naye yaliwo. Kati ssaawa eno akonya kwogera bigambo ensi ekutta omuliro. Kakati tuulokalire nsobole okubuulira weewaawo bw'olaba Media Choice Africa ng'obadde otugoberera ebbanga ekyamazima kkiriza tuli basiimu nnyo, tuli basiimu ddala. Ate nsiima nnyo abantu abasinyumirwa amawulire gange ng'omuntu weewaawo gw'omupya atanaba kutwegattako okyamazima osubwa amawulire amanoonyereze. Noonya awali akapeesa akaliko ekigambo subscribe awo wennyini waliwo ne peesa aliko ekigambo notifications. Amapeesa gano gatuyamba ku saidi yaffe okuweerezanga ggwe message ku program empya gye tubataddeyo gy'oba tonnalaba oleme kaluubirizibwa kuzinoonya yadde okusubwa ensonga z'eggwanga. Bintu bingi biri ku internet biyinza okuziba amaaso n'osuulirira ensi yo. Media Choice Africa tuwa obudde bungi ensonga eziruma ensi zaffe nga kye tuluubirira kwe kulaakulana k'amawanga gaffe sako ne Semazinga Africa. N'olwekyo subscribing olunaku olwaleero ojja kuba oyongedde ettafaali ddene. Jjukira knowledge is power. Ennaku zino entalo ze tusinga okulwana their information wars. Atalulimu olutalo luno ojja kusigala emabega weewaawo. Bassebo ne bannyabo wenzijidde ku mpewo nga General Muhoozi amaze okusindika abawanvu n'abampi. Kakati ne Kahindo Otafiire n'agamba togunya oguwanda oli mwana muto n'agenda ku mukutu gwo ogwa X bw'oba oyagala yitayo n'ajjayo ebifaananyi ebimulaga nti nno yali mulwanyi. Kansooke nkulageyo kimu. Kasita nalabye musajja mukulu General Kahindo Otafiire minisita kati ow'ebikere nkugambye kasita namulabye ng'avaayo okuteeka ebifaananyi bye by'alina okuteeka mu sitting room ye ku X nemmanya nti abasajja bano tebayiga balina sense of ownership. Kasita bamugamba ku byabbye ng'ajjayo kaadi ya nalwana nze nali wa kitalo nakuba emmundu yazze n'ateekayo ekifaananyi ng'ayimiridde n'abasajja abasirikale abatandikawo NRM omuli muto wa President Museveni General Salimu Sale omugenzi eyali omujoozi eyalagira okutta abantu bamuyitanga tumwine. Mu kifaananyi ekyo ndabamu abasajja nga Mugisha muntu abasajja abanene bangi n'abajjayo. Kifaananyi kyabadde kya intimidation kukangakanga mutabani wa Museveni nti nze gw'ozannyirako nze natandikawo kye bayita NRM. Teyakomye ku ekyo si kyekyokka kye yapositinze. Bassebo ne bannyabo Muhoozi abayitamu nga musisi kati n'ejjoogo lye. Gavumenti ya kitaawe ayina ndowooza kirulisti ye ayina be yali yeewerera nti Katonda weewaawo atuula entebe omutono bw'alinkwasa ku buyinza nja bajjojobya. Wabula Kahindo Otafiire amufuukidde olusubi olukaawa. Kaakati ayungudde naye n'ayungula bakweraga maanyi anaafa ffe gwe tunaaziika wulira. Bwe teyakomyawo n'afulumya ekifaananyi ekirala. Bino yabipositinze nga tataddeeko yadde captioni. Kitegeeza yabadde alina kyabigendereramu. N'afulumya ekifaananyi ekyo kyembalaga nga kiri ku Senior Command and Staff College. Mu kyo ndabamu Amaama Mbabazi era musajja mukulu Tumwine, ndabamu Sejjusa, ndabamu ye kennyini Kahindo Otafiire, ndabamu Alonda Nyakairima, ndabamu abasajja ab'amaanyi saako ne mukama waabwe kennyini General Salimu Sale kale bwakandanwaho n'akipositinga awo we nategeeredde nti ekijja kyonna agenda kukirozaako. Kaakati ebyo kansooke mbikuggyeko nkutwale ku nsonga. Teyakomyawo n'awandiika omukukku gw'ekiwandiiko naye ono ki ekimulumizisa era ki ekimuggyeeyo okuwandiika ebiwandiiko. General Muhoozi alumiriza musajja mukulu General Kahindo Otafiire nti mu bubbi akwata kisooka mu basajja kitaawe be yalwana nabo era ye nti ayagala kumuggyako ebintu bya gavumenti. Simanyi yo oba byabitwalewa oba bino bye bagamba nti kati kugira ki oba saakaasa ono yenna waaki
kakati jukira Muhoozi Kainerugaba kitaawe amuwadde amaanyi ag'enkizo bonna agenda abayitamu nga musisi gwatayagadde ali mukola ka gavumenti ke bannansi ke tutajja kukkiriza naye tugalika agabwa galwane weewaawo agabwa galwana gana agabiri gagenda okuva mu kulwana ng'ate eggumba aliridde abadde mulala tujja kufiirawo abantu abalina entitlement nga bano baleme kubeera mu buyinza. Kakati Otafiire ekimulumirizibwa nti yabba ettaka lya gavumenti. Ettaka lya gavumenti nti liyitibwa Njeru Stock Farm. Njeru Stock Farm mwabatamanyi esangibwa Bukaya West Village, esangibwa mu Njeru Municipality mu Buyikwe District mu Uganda. Era weewaawo okusobola okutegeera ebintu bino ngenda kubuulira byonna gye byava olyoka otegeere olutalo luno oluvudde ku ki. Kakati Muhoozi nga tannaba kusindika ba SFC bagobe aba Kahindo Otafiire ku ttaka n'okubanja ettaka Kahindo Otafiire avuddeyo n'amulabula si kumuleetera buleetezi bifaananyi wabula n'amugamba kagenda mujjuutuka mwana buto gi mwantu. Kakati Kahindo Otafiire wa myaka 7 kakati bayomba n'ow'emyaka 5 ow'emyaka 5 gwe balabanga omuto. Abavubuka babatunuulidde bali mu Uganda abatalina mirimo abatalina yadde ekibanja abatalina yadde ekibalaba abasajja. Kahindo Otafiire n'avaayo n'akonfaminga nti ettaka lyange naligula jjayo empalezo mwana muto nze siri sayizi yo ne bakitaabo nali nabo bino byoyagala okwereegeramu nfe twabitandikawo. Kakati wulira ffe bitunyumira mbabuulire buli lwe kitokota mu gavumenti oba Bobi Wine alogerawa basebo ne bannyabo yabasuulamu kaabwanika awo bajja kweyanika. Kati ono yavuddeyo n'alanga nti ettaka naligula era ndirina n'alyoka n'ababuulira n'engeri ki gye yalifunamu nemulowooza lwaki ettaka lino kkulu. Kati kangende mu kusomesa kwa Media Choice Africa munansi osobole okutegeera lwaki wano bafiirawo. Programu eno nyuvu ebitenkanika mpaayo seconds ntono otuule okkalira owulirize nsooke nkuwe obubaka bwange buno. Ensi etawaanya ate buli kimu kikutawaanya. Njagala okusaba ku bizibu ebikunyigiriza byonna weetambulireko. Abantu bakuloga tomanyi gy'otabeera bw'ova mu katebe nga bakusikaati yo basikako obuwuzi w'olinnye bakyakuyoola n'ebigere. Bw'ogula akamotoka ataasobodde kakola alowooza kati alina oggikuba ekigo. Ku ebyo ebibaluma bye mutalaba ebibakuba emiggo mu nzikiza basobola okubayambako. Ate omubiri gwe bw'obanga olina kye weetaaga nga kikulemye ekyamazima otambudde sibagamba nti mugenda mu malwaliro ga kizungu buli omu alina obukugu bwe naye obukugu obusinga mu bana abakyala abakozesa enzijanjaba eyaffe eri traditional businga nnyo kuba ate bwo butangira basobola n'okukutangira ekintu ekitanabaawo. Yogerako nabo ku 0750 2 6 si bya kirogoto byekengera ate togendayo kukola munno kibi gendayo okwetangira n'okwetaawuluza ku ebyo ebikwetoolodde. Abakooki bajja kukuyamba basobola okukuyambira ku ssimu oba okugendayo kooki byonna bisoboka ate biri effective. Bali 0750 2 6 00. Kakati tuulo okkalire nkubuulire ensonga lwaki faamu eno nkulu era nga bajja kwettirayo kiki ekikulu kye balwanira nga balina ssente okusobola okugula ewantu ewalala wonna. Lwaki eno faamu yo baagala kwekubirayo masasi? Tuulo okkalire kati programu njanjudde yonna mu bujjuvu bwayo. Bassebo ne bannyabo Njeru Stock Farm eriko ekintu ekikulu eri abalunzi bonna mu ggwanga lya Uganda nga n'ekyagiteesaawo okukola kintu ekyo. Saawa eno bano kye balwanira kye bagamba nti kyalibadde kyabwe. Njeru Stock Farm eriko factory ekola liquid nitrogen. Liquid nitrogen weewaawo simanyi nitrogen kukizza mu Luganda kye kirungo ekisobola okutereka ekintu kyonna okumala emyaka n'emyaka nga tekyonoonese. Nga bw'onaagamba nti otadde ekintu kyo mu fridge n'oteekako amasannyalaze fridge n'ennyogoza ekintu n'ojja omwezi ogujja n'okisanga. Kati liquid nitrogen alina obusobozi ewali amasannyalaze ne wegatali okumuterekamu ekintu ne kinyogoga ne kimala emyaka ebyeya n'ebyasa nga tekyonoonese. Naye kati eno baterekayo ki? Ekyo kye balwanira. Bassebo ne bannyabo Njeru Stock Farm eno okusobola okugitegeera ojja kugisanga mu Bukaya Village Njeru Municipality Buyikwe District
ng'era eno yetereka ensigo ennongoseemu bannasayansi ze bakozesa okusobola okutumbula omutindo gw'ebisolo weewaawo gamba enkwaso ze bakozesa okola artificial insemination eri abalunzi okusobola okufuna breeds ennungi n'okwongeza ku production ey'amata. Kakati ekijja okubalwanya n'okwetta nga nakati buli omu ayungudde, buli omu afiirawo yeetaaga control ya liquid nitrogen saako n'ettaka lino okubanga li highly valued, naye osobola okwebuuza nti bano nga balwanagana ettaka lyabwe oba lyammwe bannansi abasirise. Kakati tuula nkubuulire, mukanyizza kusirika abasajja balwanira bintu byammwe. Njeru Stock Farm eno kanjikuwa ebyafaayo byayo bikukalire mu mutima otegeere nti bwe mutasitukiramu kuteeka oda mu ggwanga lyammwe, bino ebintu byonna byolaba beekubira bye balwanira okukwatako oba okukontrolinga byammwe bannansi naye musirise. Kati kankubulire Njeru Stock Farm eno etuuka otya okugamba nti government property, ate lwaki individuals in government be bagirwanira nga bantu ba bulijjo si mmwe muvaayo okugirwanira? Byatandika bwe biti. Eno faamu gye balwanira yabasooka okubeerawo nga Uganda tennafuuka na ggwanga. Yatandikibwa mu mwaka gwa 1948. 1900 bagitandikawo ku acres 1909 era gavumenti y'abazungu abaali bakuumirako n'abakyala w'e Bungereza giyite British Protectorate Government yagitandikawo n'omugaso kati gwe balwanira. Kakati ono ow'emyaka 5 n'ow'emyaka 7 abalwana bonna faamu eno si be bannyiniyo. Abazungu bagitandikawo ne bagiregisteringa mu mannya ga Hamu Mukasa saako n'abazzukulu be abaliddawo. Kakati bwe batyo bwe bagiregisteringa naye ng'eno tebagigula, Hamu Mukasa yagibaliizinga, kiyita okugibapangisa okumala emyaka 99 ng'emyaka gino gye yagibapangisa nti gyalina kuggwako omwaka 2047. Tuli mu 2026 kitegeeza 2047 ettaka lino lirina okuddayo mu famire ya Hamu Mukasa. Kakati ate bo baligabana dda ne balitunda ne balitematema. Nkugambye liizi British Protectorate Government yeyagikwata nga baali bakubazika faamu eno okumala emyaka 99. Era bw'oba weetaaga okumanya ebyafaayo genda mu instrument y'ebyafaayo by'abafuzi b'amatwale, instrument eyitibwa 16483 omutwalo gumu mu kakaaga mu 483 ye namba ya instrument okwasinziirwa okuteekawo Njeru Stock Farm eno. Kakati eno ye faamu eyasookawo eyayina okubanga esaavinga abantu ba bulijjo. Fast forward Uganda efuna obwetawaaze 1962 ne mu mwaka gwa 1967 nga twakafuna obwetwaze, Njeru Town Council nefuna lease eyokubeera nga ya managing farm eno on behalf of the government of Uganda, era nefuuka sub-lease oba sub-occupant. Jukira lease enkulu yaweebwa British Protectorate Government tufuna obwetwaze 1962. Kakati Njeru Town Council nefunako sub-lease okubeera ng'eno etandika okumanaginga faamu eno ku ttaka lyenkugambye eraliko acres 1,099 ze acres ezaaliko. Nkuleeta mpola mpola nkubuulire ejjoogo bano abalwana ate nkikuteekamu gwe nga munnansi. Bantu bangi bambuuza tigana amawulire ngakola munyiige, mbabuulire amazima mutegeere ate musitukiremu ensi yammwe muginunule. Nze guno gwe gwange buli kimu nkibabuulira. Kakati weewaawo nga 1967 Njeru Town Council nga bagikwasiza omulimu gw'okuddukanya Njeru Stock Farm. Kakati nkuleeta mu 1969 wansi w'obukulembeze bwa Milton Obote, Njeru Town Council naye neesaabuliizingako akatundu kayikazi 306 kano nga yakasaabuliizinga eri Ministry y'Obote eyali eyitibwa Ministry of Agriculture, specifically nga bakasaabuliizinga Njeru Stock Farm. Kakati Njeru Stock Farm okusinziira ku references ye key point farms for government operation setup yatandikibwawo mwaka 1969 wansi wa government eya musajja mukulu Milton Obote. Kakati awo nkujjeewo bwetyo farm eno bwe zeetambula okuva mu government y'Obote
nga yikazi 360 zino zizze zikolanga ebbanguliro eri abalunzi abeetaaga okulinnyisa omutindo mu mijiji saako n'ente zaabwe ze balunda ate ng'ebadde ekolanga etterekero ery'enkwaso ez'omutindo ng'ate etterekero eza ndagabutonde eza local breed zijjukira nti bw'ojja n'oimprovinga oba bannasayansi bwe bakola improvement mu bintu ng'ente ate genetics oba obusimo oba endagabutonde oba enzimbabutonde eza local breeds gye bazikuumira yewali database era yewabadde liquid nitrogen akuuma genes zino eza local breeds nga ziri intact nga newankubadde nga batera okukolamu improvement kakati faamu bwetyo bwe zeetambula mpaka mu gavumenti y'ababbi eya Museveni abagikayanira naye kati kankubuulire Kahindo Otafiire ye yagifuna atya. Kahindo Otafiire Muhoozi bw'amulumbye n'akola public statement ng'awandiika teyeeganye nti nno faamu eno weewaawo tagirinaako ttaka wabula alumiriza nti ettaka eriri enkunnyonnyodde obulungi eekazi 3 ziri ku poloti ndala ate naye liri ku poloti ndala. Kakati agamba bamuwalana abaagala omutwalako ettaka balimba naye nze nkubuulidde nga bano ababiri tebannaba kwegwa mu bulago. Faamu yaliko ekazi nkugambye mmeka 1999 lizi yali ya myaka emeka myaka 99 bwajja bitya kati faamu yeetula ku 3 kakati erya Kahindo Otafiire yagamba yalifuna atya ng'oggyeko entalo ze balina kyani kya Muhoozi kyani kya Kahindo Otafiire. Musajja mukulu agambye nti bwati bwe yafunamu ettaka lino. Jjukira ettaka lino lizze libaako enkaayana nga bantu bangi Kahindo Otafiire bamulumiriza nti yali gulabinga. Basajja bakulu basebo ne banyabo kwagala kunyaga ggwanga neebuuza lwaki bwe kibanga kituufu waligula. Bwati bwannyonnyodde bwe yaligula leka nneme kusooka kumujajinga nsooke mbaterewo amawulire nneme kuleeta personal opinion mu ye byawandiise. Mu article gye nkulaga eyo empanvu bwati bw'agambye bwe yafunamu ettaka ne bano abasajja bata agambye nti ayinawo ettaka ye erirye nti era ng'ettaka lino liku ploti ya 3 ne ploti ey'okuna buloko 295 Enjeru mu Buyike district. Mbulino yaligula mwaka 2016 naye nze nkugambye faamu yaliwo 1905 emeka nga ne Uganda tennaba kufuna bwetwaze ye mbwe ettaka lino yaligula ku ssente ze mwaka gwa 2016 mbwera yaligula ku bantu babiri omugenzi Fred Lukwaju saako n'omugenzi Christopher Lule nti abo ababiri be yaligulako mu mwaka gwa 2016. Kakati ababiri bano nkugambye Fred Lukwaju saako n'omugenzi Christopher Lule be bali administrator oba bayite ba legal managers aba estate nga ba original owners baabwe be baleeti obagenzi Enoka Sebowa saako n'omugenzi Gasta Seruwo. Kati nze nakujjidde eri mu bahamu mukasa kakati ye nkuleeta mu 2016 baagamba abaali bannyiniryo nti ye yaligula ku mugenzi Fred Lukwaju n'omugenzi Christopher Lule ate nabo baali ba administrators ab'abagenzi leeti Enoka Sebowa saako n'omugenzi Gasta Seruwo. Kakati mu mwaka gwa 2011 nkuleeta mpola mpola otegeere Kahindo Otafiire agamba nti kooti enkulu ey'ejjinja yagaba official letters of administration newa ne court orders nga zino zikkiriza okola ebyapa ku ttaka lino. Gavumenti y'ababbi ye gavumenti ye nannyini kooti. Jjukira nti ate Minister of Kahindo Otafiire ye yali Minister ate wa Justice. Kati kooti zaayogerako ate ye yali mukama waazo as this Court of Justice and Constitutional Affairs. Ne weebuuza how just a Ministers of Justice in Uganda bino mbibannyonnyola mmwe bannansi munyiige mutegeere nti eggwanga lyammwe mulirwanirire nga nange kyenkeera okukola. Kakati bwati bwagamba nti okulikolako ebyapa kituufu abirina era yabikolera ettaka yaligula nze nkubuulidde gye lyava naye kati ye bwati ye bwagamba nti 2011 kooti enkulu neesalawo era ye alumiriza nti bamusibako amatu g'embuzi. Nkugambye bano bonna beetaaga kuvaawo lumu toto overhaul ensi n'ebawona weewaawo ensi n'eddamu n'ezimbibwa bupya nga bw'erina okubeera. Kati property ng'eyo bw'ebeerawo nga eganyula ggwanga nga teganyula muntu sekinnoomu mwe mufiirirwawa. Naye Kahindo Otafiire ye alumye ejjiiko n'asimba amannyo
n'agamba Muhoozi togunya oguwanda gw'olijje nja kulwana ojja kuntegeera. Kakati mu original land yali emeasuring acres 600 eno gyagamba ye kwalina ettaka yagamba nti gavumenti gundi faamu teri ku polotize nti ye kwalina ettaka ziri ku poloti eyokusatu ne poloti eyokuna buloko 295 ye kuno kwagamba nti originale kwaliko acres 600 era omugenzi Fred Lukwaju ne munne Christopher Lule ettaka ne balitunda nga baliguza abantu 25 n'amakampuni 25 ag'enjawulo era n'agaba lisiti eno wammanga. Kakati wulira obugwagwa obugubweddalu n'obubbe. Kampani zimbu nezagula ku ttaka lino zezino: Modern Titles Limited oyomu, yani Modern Titles. Kampani eyokubiri nebeera Modern Laminates Limited, nono modern oba ekigambo modern bakyagalako ki mu ttaka ly'enjeru. Wulira owokusatu eyagulako Modern Agro Industries Limited, noyo modern noyo modern. Wulira owokuna Modern Organizers Limited, noyo modern tebamanyi na kubba bulungi kale basajja bano bafere naye n'obufere nabo babukoza impunity. Wulira olukalala lwabo bagamba katika nkwawulire amakampuni saako n'abantu ababulijjo kanduddemu weewaawo nga sisikatidde Modern Titles Limited, Modern Laminates Limited, Modern Agro Industries Limited, Modern Organizers Limited, Kira Plastics, A1 Limited, Power Products, Sino Glass Manufacturing, Shireji Glass Uganda Limited, Sayani Brothers, Paligi Sweets Limited, Nekeshwala and Sons. Kakati agoge makampuni ulira obubbi mbuba individual bagulako kuliko oba Mandala Mafabi simanyi oba liri Nandala yawandiise Mandala Mafabi, I think it is Nandala Mafabi, Justice Stephen Kavuma, Livingstone Lukabwe, Faizo Musige, Musa Were, Kuliaige Stephen, Semfuka Rajabu, Kalyani Pachani Kanji, Stephen Muga, Bujoyingo, Wilfred n'abalala. Olukalala lukyali luwanvu kansooke nkome kwabo. Bwe mubanga mubanja ettaka ly'enjeru okuliddiza bannansi abalunzi ng'era mwetaaga nti ekyamazima abalunzi balina okufuna ku liquid nitrogen basobole okutereka enkwaso ze ennungi. Mujjukire nti okusobola okuimprovinga ku breeds Ministry ya Agriculture nammwe abantu ba bulijjo osobola okugenda mu ggwanga nga erya Botswana n'obaako ekite kyeweegomba olw'omutindo gw'ennyama yaakyo n'okyegomba olw'omutindo gw'eddiba nti osobola odditunda ne livaamu engatta ennungi oba lugabire ennungi. Kakati n'oleeta enkwaso mu kifo ky'okusuubula ente ennamba ate mujjukire ku faamu eno kwe kulimisibwa omuddo saako ne gavumenti bw'eba esazeewo okuleeta ennume ez'olulyo gy'erina okuzitwala okusobola okuziriisa okusobola okuziteekawo bannansi mujje mufune obulunzi obulungi obwimprovinga omutindo mweyagalire mu production. Kakati ekifo ekyo bwe mubanga mu kibanja kati nze mba basomedde abakibba nomata ani akugamba mbu yakifuna mu butuufu ze nkuwadde ebyafaayo byakyo bwe tunaaba tunoonya Uganda empya ebintu birina okuddayo ne bibeera mu proper order than kana akavuyo kannamukadata kyategeera bigenda mu maaso ng'abantu balwanira mu gavumenti. Kakati wuliriza mbukati abo bonna ba buyers bakolako dda enkulaakulana bafunako edda ebyapa era ne bateekako industrial complexes. I mean industrial complex balinako amafactory gaabwe balinako ebintu bye bakolera. Kahindo Otafiire yagamba nti bali abakolako amafactory bakati bano ettaka bali mu kulikozesa naye alina balumiriza obubbi nti kati bwe balemye okwakauntingira sente ze babba ze bajje bajjayo kati baagala kukulowooza nti ekitundu ekiki kye bagenda okukozesa okola accountability. Kati obaani mubbi obaani alumiriza ani ataani mubbi kankwongereyo osobola okutegeera ensonga eno. Kigambibwa nti okuva 2018 bano lwe baatwala ettaka nti kibadde kyesirikidde kireese Muhoozi mutabuzi bo bwe bagamba nti kireese Muhoozi mutabuzi okutandika obbatabula. Kakati sitole ya faamu ejjeetya mu ttaka ye lyagamba nti lye lya buntu. Kigambibwa nti government stock farm eno yali occupying plot 2. Plot 2 kwe yali naye nkugambye Kahindo Otafiire agambye ettaka liri ku plot 3 ne plot 4 ku bloko 295. Kakati mbu government stock farm eno eyogerwako nti yawakana teyagibba nti yo yali ku plot ey'okubiri era yaliko acres 19. Naye nakugambye ntya mu byafaayo ebyaddala nga sinatuuka kuono katemba acres zaali 3 mu mmeka mu 9 okuva ku 1000
nkugambye ezaweebwayo Buike Town Council okumanaginga ebyafaayo bwe bityo webiri tosobola bisiimuula wabula ye Kahindo Otafiire agamba mu government stock of farm yali occupying plot 2 ate nga plot 2 eriko acres 19 ebisatu mu meka mu bbiri ezaaliko zaalagawa mulyoke wasigalayo 19 kakati ye bwatyo bwakugamba nti bamuwaayira kakati stock of farm eno mbune ku acres 19 yalina okubanga esasula renti mbunga esasula eki omusolo nemwebuuze basebo ne banyabo muliizi renti wa sente mekale ma government enamba okusasula kakati wulira obulimba obwa ddala we buyingiriramu mbu government yalina okusasula renti ku ttaka lino kakati abalina okusasula renti Kahindo Otafiire akubulyayo yalifuna atya bwe balina okusasula renti balina musasula estate of Babula Lakeri na Lubaale ono nga yali mwana weewaawo yali daughter of the late Ham Mukasa nti ono gwe balina okusasula renti government namba neremererwa okusasula renti ku ttaka era nti baakoma okusasula renti omwaka gwa 29 bwe bakoma okusasula 29 mu mateeka nti awo tteka libali bavaako era Kahindo Otafiire asimbye n'amannyo ng'agamba nti okumanya ettaka lyalina lyalema gavumenti ye n'alisobola jjukira naye mwali mu gavumenti kati lyalema gavumenti mwe yali ate yo omuntu alisobola kyokka gavumenti mwakola mwajja obusobozi ate yo teyalisobola kakati wuliriza katemba n'obuvuyo bannansi musitukire musaagala njogera olutaggwa nga tewali kye mukolawo Minister of State for Agriculture, Animal Industries and Fisheries I hear Bright Rwamirama weewaawo ali mu mayifu naye ye State Minister by then State Minister for Animal Industry bamuyita Bright Rwamirama retired colonel jukira naye oyo omusirikale naye abasirikale mutubbye naye lunaku lumu mugenda kukisasulira ya admitinga mbu nga wandiika mu lupapula lwa New Vision nti kituufu nze Bright Rwamirama mbadde sisasula renti ku ttaka ly'Enjeru kyova olaba nti gavumenti terina ssente za kusasula High Court y'Ejjinja ne confirminga nti gavumenti engeri gye bigiremye okusasula kakati n'aweereza order of re-entry because Ministry of Agriculture and Stock of Farm baali balemereddwa okutuukiriza amateeka ga liizi eyabaweebwa kakati nkuleeta mpaka Otafiire ye wagambira we yalifunira kakati stock of farm nga baganya okusasula renti mbu okuva omwaka 2011 even though sente zino baali bazibudgetinga wulira abagamba era ne balanga mu lupapula lwa New Vision nti tebalina sente zaali ziberangako ku budget according to Kahindo Otafiire ye bwatyo bwagamba era sente zino bajjanga bazijjayo naye ettaka lyo nga tebalisasula bazijjangayo okuva omwaka 2011 gwenjogerako Minister Kati wa environment simanya ndi water na biki kugambye yaliko Minister of Justice and Constitutional Affairs abadde jo Minister wa Internal Affairs kitegeeza agenda okwogera ekintu ng'akimanyi n'embuuza kakati omugaso gw'aba minister ba Museveni abatasobola kukola action nga nabo balamentinga nga ba blogger sitoleki fe ba vlogger content creators ne ba blogger abakola ensi ba investigative journalists enjogera gye tuwogera ate ne ba minister gye boogera neebuuza omuntu alina capacity ku actinga ku kintu ekiri mu government ate ava atya mu kifo mwe yali badde actingira mu powers conferred in him in his ministry ate naye leeta najja kyovola babajega banaye abatukulembera bajega muli basajja babi katubabuulire mazima muli basajja balyake babbi obuyinza kasita bwamulekera Museveni yekka waliwo n'oluusi namukadde oyo ne ŋŋamba oba n'ekimukutudde bire ebintu bino weewaawo wankubadde mubi yesi mubi era simwagala naye ngenda ne neebuuza naye bino byonna era ye mubi ennyo okutuuka okubeera nti nno tewali kikolebwa omuntu ne bamuwana obwa minisita era naye nagaana okuactinga ndowooza mubi nnyo okutuuka awo simanyi oba omuntu asobola okubeera mu gavumenti nga minisita n'abulayo ne kakola ate naye najja n'atuwa endirimbo kakati wulira Kahindo Otafiire nti gakimanyi kakati bamaze kukwata ku ttaka lye n'alyoka ajja atuwe amawulire mbu minisita Bright Rwamirama eyali Lieutenant Kano mu biseera ebyo sente babadde bazijjayo okuva 2011 tebasasula mpaka ekkooti lwe yalagira neteekawo kye bayita order of re-entry kubanga baali tebasasula sente za liizi kyokka ate nga bazijjayo since 2011 kakati nga 3 ogwokutaano 2026 stock of farm mbuyazze nejjawo ekyuma kyayo ekya nitrogen equipment nejjawo ente zaayo
negitwala ne furniture waayo okuva ku ttaka. Kaakati wano mbu babadde balaga nti tebalina interest yonna mu ttaka lino. Mbuuza babbi mmwe ekyuma ekya nitrogen mwakituttewa? Mbabuuza mmwe abasajja abafere weewaawo nga mwakyanudde ettaka ne mulijjako? Kahindo Otafiire ye agamba nti gavumenti tekyalina busobozi era telina buyinza ku ttaka lino, nti era ekyuma kino bazze ne bakyanula ne bakitwalawa. Mwakituttewa bafere mmwe mubuulire eggwanga. Kyova olaba nti tetubaagalirako ddala. You have mismanaged our country. Abantu abasinga bali mu Bulaaya babonaabona. Museveni ye buli lwajja awolereza mutabani we talina speech ennaku zino gy'akola eri poor people. Nebuuza oba muzeeyi bw'okaddiye simanyi. Kaakati ssaawa eno mbwe ettaka lye liri ku puloti 3 ne puloti 4 mbwe era teririna kintu kyonna kye bamubanja ku old farm land eri ku puloti enamba 2. Nti era management n'abo abasaawa eno bamwakyuzinga mu bumenyi bw'amateeka. Mbukati bano bamukozesanga distraction gavumenti ereme focusinga ku lwaki balekerawo okusasula renti kyokka nga ate ssente bazijjayo. Otafiire alumiriza nti kati bamukozesanga scapegoat. Nkugambye nti bamukozesanga kyakwekwasa olwa ssente obutitimbe ezigenda okubabanjibwa. Ssaawa eno nga baagala grabbinga ttaka lye balikozesenga accountability okusobola okuba nti baakauntingira ssente ze bazze balya, naye tajja kukikkiriza oba kweyuza, bajja kweyuza. Kyagulanyi yabagamba kano ka gavumenti kali wiiki naye nga muwakana. Ka gavumenti kali fractured, kali extremely weak, kasurvivingira ku intimidation. Museveni bw'alivaawo mugenda tulaba. Saagala mbalimbe omukadde oyo akoze ebintu bibi, naye ssaawa eno ne bw'omulwana weewaawo oba omuwadde favor. Nze nabagamba abantu abasinga nti Museveni mwagaliza bukadde afe bukadde, abeerewo alabe gavumenti nga tekyamuli mu ngalo, tulyoke twaniveiringa ebikolwa by'ekibbi by'abadde akola bye bijja omuwa pressure akutuke. Tewali muntu yeetaaga kufiira ku Museveni. N'obukadde bwewaawo ne bwafa Katonda abamukoledde favor. Tolowooza nti n'oba omubonereza singa nze mbaagaliza bulamu. Bonna abo ababbye eggwanga njagala babeerewo. Babeere somewhere gavumenti ekutte obuyinza ng'ebukutte etandika obbajjako n'okuzza ebintu mu order bye balabanga ebyabwe balabe nga bigenda, be babadde babiwadde abaana baabwe bayiga okukola, bave mu campus zone mu kunywa emyenge, okwevuga n'okubeera mu bakazi nga bo ssente balowooza nti mwabanaku abatunda emboga gwagenda n'alima green paper gw'olina okubakolerera, bo bazimba bizimbe batuula eri, abaana baabwe basiiba mu basketball be basoma amasomero ag'akabi. Kaakati ate bwe bavaayo bafuna emirimu eminene. Njagala babeerewoko bakitegeere nti emirimu kati gifunibwa si ku mwana waani, wabula gifunibwa ku busobozi na bukozi. Ate nga ne butuuka mu ministry tolina kyolyamu, tolina kyobbamu, olinda musaala gwa mwezi nga banno. Njagala babeerewo nga tusobola kukozesa buyinza bwa gavumenti ye Uganda empya. Mulowooza tubaddewo bwe tutinga weetuli nga mutunyigiriza tetusobola kubeera mu gavumenti nga tuweereza nga ate tetubbye? Mulindirire Uganda empya ate mwe mugikolerere. Bino byonna ebirerya akinaani ayomba ne gundi mwe mba mwette tetubalinaako kisa mwekube ffe mutuviire mangu Uganda empya esobole okutereeza ebyo bye mwonoonedde ebbanga nga muli mu kubba ensi n'okuginyagulula. Njagala okusembyayo akagambo kano nti bannansi mwenna mwebeereremu. Abakyala abakooki bali ku 0750 2 600 banoonyeko bajja kuyamba. Njagala okubasiibula yenze Kanka Emmanuel Peter, tulabagana ate mu programs endala. Mweraba.